Mukama waffe yeebazibwe. Balamusizaako nnyo ba members mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati ntuuse era nkyali ku mulamwa gwe gumu gwe tuliko ogwa New World Order. New World Order erimu ebintu bingi era abampuliriza mu episode ezasooka nabagamba nti Yesu yanzijja mu mubiri n'omukono gwe n'anteeka mu kibatu kye n'antwala mu nsi ey'omwoyo n'andaga New World Order yonna in details. Kyetegeeza biki ebigirimu ebigenda okubaawo ng'ezze byonna yabindaga in details. Kakati ensonga ki nti nalaba ebintu bingi nnyo 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 era leero omulamwa gwe nzijiddeko kwe kubabuulira okusinziira ku bye nalaba ddala ki 666 kyetegeeza. Kubanga bwe tusoma ekitabo eky'okubikkulirwa Yokaana ayogera ng'agamba yalaba ng'eteekeddwa ku kyenyi ate nga n'akabonero akalala kateekeddwa ku mukono ogwa ddyo ku buli muntu akkiriza okusinza ensolo. Naye ate okusinziira ku bye nalaba ngenda babuulira 666 kyetegeeza kubanga mujjukire ebintu bino Yokaana bye yalaba yabyogerera mu ngero era bino byama. Kati nga twetaaga n'Omwoyo Mutukuvu okubitubikkulira. Ensonga lwaki nti wano nze mu kiseera kino Yesu yampa omukisa guno n'ambikkulira ebintu byonna Yokaana bye yawandiika mu kitabo kino eky'okubikkulirwa era nabirabako n'amaaso gange kubanga nali wamu naye yanteeka mu kibatu kye n'antwala. Bwe njogera nti yanteeka mu kibatu kye yali kwogwo omulundi Yesu yajja gye ndi nga munene yenkana ng'olusozi. Emirundi egyasooka nga ajja gye ndi yali ajja ng'owa bulijjo era nga ali mu sayizi ey'abantu. Kati ku luno namulaba mu maanyi ge nga bw'ali mu bwakatonda bwe era n'antwala n'andaga ebintu bino. Kaakati kantandikire wano. Bw'osoma ekitabo eky'okubikkulirwa essula 13 naddala mu Lunyolo 16 Yokaana agamba nti yalaba ensolo eno ey'okubiri agenda okubeera nnabbi w'obulimba nga azze n'akaka abantu bonna ku nsi okufuna akabonero ak'ensolo era nga tewali muntu yenna ayinza kugula yadde okutunda okuggyako ng'alina akabonero k'ensolo nga ye nnamba oba koodi ey'erinnya lya Satani kuba kati ono aba Sitaani. Antichrist ye Sitaani yennyini lwakuba nti engeri Sitaani gy'atalina mubiri mu ekyo ekiseera bagenda musumulula aveeyo wansi emagombe ajje ku nsi apozeesinga omubiri gw'omusajja gwe bayita Antichrist kubanga Sitaani yeetaaga omubiri. Mujjukire Sitaani mwoyo. Ensonga lwaki nti agenda kugiramu Antichrist atuule mu ye kati amukozese okufuga ensi n'okubonyaabonya abantu bonna ku nsi mu myaka egyo 7 egigenda okujja. Kaakati 666 eno Yokaana mu kitabo kino tajoogerako mbulambulukufu wabula ye ayogera ku kyenyi. Naye nze bye nalaba ne Omwoyo Mutukuvu bye yaŋŋamba bye bino. Olwaleero waliwo omusajja bamuyita Elon Musk naggagga gwe babala nti yasinga obugagga mu nsi yonna. Alina companies nnyingi naye mu company zino z'alina alinamu company gye bayita Neuralink. Eno ye company eyakwasibwa omulimu oba eyakwata contract okukola microchips nga microchip zino ze zigenda okukola nga digital ID eza code eya 666. Kati mumpulirize bulungi. 666 ye code ey'erinnya ly'ensolo oba ye code ey'akabonero ak'ensolo. Ensolo gye bayita Antichrist agenda kuba mu kifaananyi ky'abantu naye nga si muntu 100%. Era byonna ngenda byogerako. Antichrist ono mu kujja ayina okuba ng'ayina tukiyite brand name oba kiyita akabonero ke kwagenda okulambira bonna abamukkiriza. Kati ye 666 naye tekiri nga wano Yokaana bw'akinnyonnyola oba nga bwe yakiraba. Kati nze okusinza ku bye nalaba ne bye baŋŋamba okwogera kye kino
olwaleero omutendera ensi yonna gweriko gwa ID cards nga za kaadi ng'era ogikwatako n'engalo. Naye gye tulaga Antichrist ng'azze agenda kuleeta ID ezize nga za digital. Kati omuntu okugifuna awo wali ekibuuzo ogifuna otya? Bwe kinaamala okutongozebwa nti zino ID zivuddewo eza kaadi, gavumenti zonna ku nsi bagenda ziragira okuva ku mutendera ogwo ogwa bulijjo ogwa digital ogwa IDs eza kaadi, kati baziragire okutongoza digital IDs. Naye nga ekintu kye bayita digital kino lwaki kiyitibwa bwe kityo ku ID zino nti kasita bateekamu omuntu microchip mu mutwe gwe bagenda kuba balina access ku bwongo bwe ne ku byalowooza. Kati omuntu bamufule nga robot nga naye kennyini asobola okudawunolinga data yenna ku kompyuta yonna nga tamaze kgenda mu computer lab, meaning nti baagala abantu bonna ku nsi babeere nga robots. Babateekemu artificial intelligence nga bayise mu kubateekamu microchips. Kati 666 ye koodi egenda okuba nga yekiikirira digital ID eyo gye batadde mu mutwe gw'omuntu. Kubanga okusinziira ku kibalo kyabwe olwaleero ID already weeziri era batandise ozikola ID zenjogerako. Era jjo nalaba nga waliwo omusajja omu mu Amerika eyo, eno kampani yamusasula gye bayita Neuralink, ne bamutwala mu laboratory ne bamukolako implant oba surgery nga robot ye mukolako surgery eyo, ne bamuteekamu digital ID eno gye njogerako. Naye nga it's a microchip, ne bagiteeka wakati mu bwongo bwe munda, era bakulaga enkola gye bakikolamu. Baalaga robot nga edrilinga mutwe wakati neeteekayo kachipu kano, bakateeka mu katundu ak'obwongo ke bayita basal ganglia. Kati nga omuntu kasita bamala okukamuteekamu, kitegeeza baba bamuconnectinze ku nsi ey'emyoyo ey'emagombe. Kankiddemu omuntu yenna gwe bateekamu digital ID eno gye bagenda okuleeta, kasita bamala ogimuteekamu babeera bamuconnectinze ku nsi ey'emyoyo egy'ekizikiza oba baba bamaze omuconnectinga ku magombe. Kati nga takyalina connection yonna na mwoyo wa Katonda, era baba bamaze omusalirako ddala emirembe n'emirembe nga taliddamu kuwulira ddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu. Kubanga mujjukire Omwoyo Mutukuvu aba ayogera naffe, ayogerera nnyo mu subconscious mind oba obwongo bwo buno, asobola okubwogereramu n'agamba ekyokkola, naye nga eddoboozi oliwulirira munda mu mayindi. Kakati omuntu yenna gwe banaamala okuteeka mu microchip eno bajjako bamusazeeko nga takyalina mpuliziganya na Katonda, nga tasobola funa conviction oba okulumirizibwa, ng'era tasobola kukola kusalawo kwonna kwa bwa Katonda. Kubanga eno chip kasita amala ogimuteekamu eba emuconnectinga ku nsi ey'emyoyo egy'emagombe, era guli omwoyo gwennyini gwennyini ogenda okuleeta chip eno gwe gujja ne gumuyingira ne gutuula mu ye. Kitegeeza mu ekyo ekiseera omuntu n'abeera possessed, fully possessed with the devil. Ng'olwaliro Omwoyo Mutukuvu bw'atuyingiramu n'atuula mu ffe, kino Yesu yakyogerako lwakuba nti yakyogerako mu bulambulukufu. Ayogera mu Matayo essuula 24 n'olunyiriri olw'15 ng'atugamba nti bwe muliraba ekyomuzizo eky'okuzikirira, Nnabbi Danyeri kye yayogerako nga kiyingidde awatukuvu asoma bino ategeere nti ekiseera eky'okukwakulibwa kiriba kituuse. Kitegeeza newankubadde tewali amanyi ssaawa yadde olunaku Yesu lw'agenda kuddirako okukwakkula kkanisa ye okututwala mu ggulu, naye akabonero ke tuyinza okulabirako ye digital ID nga bamaze oggirangirira mu nsi yonna eya koodi eya 666. Kaakati kambabulire ku 666 eno ejjirawa nti buli chip oba buli digital ID
gye bagenda okuteeka mu muntu ejja kuba eriko ennamba yaayo nga bw'olaba nti n'emmotoka zonna tuzimanyira ku namba plate. Kati buli chipu gye banaafulumya oba gye bafulumizza essaawa zino mu kampani ya Neuralink Elon Musk gye yatandikawo eriko koodi oba eriko ennamba nga bw'olaba layini z'amasimu ne kino bwe kigenda okuba. Kati buli muntu bajja muwa koodi namba kw'atambulira nga bw'ogenda mu bbanka teweetaaga kuwaayo kaadi oba buwi koodi n'ogiwaayo wali ne bagiteeka mu kompyuta. Kati ne bafuna data yenna kwatako ne balaba ssente z'oyina byonna nga babikolera awo just kubawa koodi namba yo, era bajja kugabanga ennamba nga 3 kati ng'omuntu bayinza omuwa ne bagamba nti ID namba yo eri 323 bwe kityo bwe bagenda okikola. Kati ennamba zijja kutambulira mu 3333 naye nga zonna bw'ozigatta ziri equivalent ku 666 oba zonna nga zikola 666. Kati bwe kityo bwe kigenda okuba. Kakati bino bibabuulira kubanga byebyo tewali birala olw'ensonga nti ekintu kino kizze kikonfusing abantu bangi nga bagana naye 666 eno yeetya nga balowooza oba omuntu agenda simba wali bamuteekeko maaka ku kyenyi nedda si bwe kiri. Yokaana ebintu bino yabiraba bw'atyo naye nga byama, they are mysteries. Kakati nze bibabuulira mu details nga ebigenda okuba kubanga olwaleero we twogerera by 2030 amawanga aga G7 oba Generation 7 baamala dda oggawa omulimu ogw'okuggusa oba okutongoza New World Order mu ekyo ekiseera. Kati babaze nti by 2030 eno agenda eya New World Order babeere nga bamaze ogitongoza mu nsi yonna. Naye engeri gye bagenda ogireeta bagenda gireeta bagikake ku mawanga nga bakozesa sanctions. Kati nga buli gavumenti egaana okutongoza amateeka gano agali mu New World Order bagiteekako envumbo oba sanctions. Bwe batyo bagenda okikola. Ensonga lwaki nti bannaye twetaaga oggoloka tusabe newankubadde waliwo ebijja okujja ntusobola bikyusa. Kaakati nkyali ku mulamwa ogwa 666. Kaakati omuntu yenna ng'era bwe kyawandiikibwa mu Kubikulesitula 14:9 anakkiriza okumuteeka mu microchip nga ye digital ID egenda okujja aliba talisonyiyibwa era alisuulibwa mu nnyanja yakana omuliro wamu n'ensolo era alibonyaabonyezebwa emirembe n'emirembe. Ekyo bwe kiri kubanga eno digital ID eya koodi kuba koodi yaayo ye 666 era ke kabonero k'ensolo. Kati buli ID egenda kubanga eriko koodi yaayo oba gamba ennamba koodi namba yaayo nga bw'olaba nti buli layini efuluma ebaako ennamba yaayo layini z'amasimu. Kaakati ne kino bwe kigenda okuba era zijja kujja nga layini nga bw'olina layini y'omu ssimu eya Airtel ng'eriko ennamba ne kino bwe kigenda okuba. Kati nga eno layini yeekola nga microchip ndi gye bakuteeka mu mutwe naye ng'ate olina n'ennamba yo eya layini eyo oba microchip n'ekiri bwe bagenda okikola. Kaakati owali obuzibu bwe wano nti kasita kinaamala okulangirirwa mu nsi yonna nti ID zonna zino eza kaadi baziggyeewo bagenda kkaka gavumenti zonna okukkiriza digital ID eno kubanga kiteekeddwa kuba bwe kityo Antichrist asobole okujja afuge gavumenti zonna. Mu nteekateeka eno eya New World Order bategese okugyawo ne gavumenti zonna ku nsi bakole gavumenti emu nga yeefuga amawanga gonna kye bayita one world government. Ate tebakoma awo balinawo ne one world currency ye digital currency gye bagenda okuleeta. Kati baagala bajjawo ne paper money oba ssente ez'empapula baleete ssente emu nga ya digital. Ensonga ki nti olaba gye baatusooseza jjojjo wano twali tetulina mobile money nga twali transaction zikolebwa ku mobile money. Naye twebuuze olwaleero we tuli kati mawanga gaabwe olwaleero balina kye bayita cryptocurrency. Bo bakifutinze bagenze bava ku paper money wadde tezinnavaawo
olaba katesano bo bali ku mutindo gwa cryptocurrency n'ekigendererwa okutuvugira ddala okututuusiza ddala Antichrist w'ayagala tukkirize akabonero ke nga mu buli ngeri toyina gy'ogenda kusuubula toyina gy'ogenda kugula kubanga ssente zino ez'empapula zijja kuba zivuddewo. Ate obuzibu obuliwo eno digital ID eya 666 obuzibu bw'egenda oleeta bwe buno nti ekisooka buli kintu kigenda kuba kitambulira ku yo kati nga ne ssente zo oba omuwendo gwa ssente zo mu digital numbers guli okwo kati nga bw'ogenda mu banka bajja kusaba kimu kyokka koodi eya digital ID yo yokka nga gye bakusaba. Kati awo wali obuzibu nti tolina ssente bw'ogenda zitambuliza oba ku online nti oba ogenda kukola online transaction ng'oyita mu ngeri endala yonna kati nga bwe kiriwo olwaleero nti amawanga agamu gakozesa enkola eya Swift naye kino we kibeeredde ekizibu nti buli kintu kigenda kuba kyetooloolera ku koodi eno eya 666 nga kyetooloolera ku digital ID ate nga koodi yaayo ye 666 kubanga buli muntu bagenda muwa koodi namba ye gy'atambulirako nga ID ye era nga gy'akozesa buli w'alaga. Ogenda ku linnyannyonnyi nga gy'obawa, ogenda mu supermarket nga gy'obawa, ebintu bigenda kubeera bya digito byonna, ng'ogenda mu banka gy'obawa. Kati we wali obuzibu kubanga baagala buli kintu kyonna bakifikisinge mu kintu kimu 666 baagala ssente bazifikisinge baziteeke omwo buli kintu kyonna bakiteeke ku kintu kimu nga kyetoololera awo. Kati awo omuntu akaluubirirwe amalirize nga akkiriza. Kati awo bagenda okuva compromise ennene kubanga ate bino era byawandiikibwa. Bwe tutunulira Abasessalonike ekyokubiri essula 2 olunyiriri olw'omusanvu oba otandikira ku lw'omukaaga Pawulo agamba nti ekyama eky'obujeemu weekiri era kigenda mu maaso. Naye Antichrist tayinza kujja, omuntu ow'ekibi tayinza kujja ng'amuziyiza akyaliwo ye Mwoyo Omutukuvu. Kati Omwoyo Omutukuvu alina osooka okuvaawo Antichrist alyoka ajje alabisibwe eri ensi yonna. Era kambabuulireko ne bino bijja kuvaawo kubanga nze Yesu yaŋŋamba mbabuulire era njogere eri ekkanisa yonna nti Omwoyo Omutukuvu si yekka yagenda okuvaawo ku nsi, n'ekisa kigenda kuvaawo, n'erinnya lya Yesu ligenda kuvaawo, n'obwakabaka bwa Katonda bugenda kuvaawo ku nsi buddeyo mu ggulu. Era baŋŋamba ebintu 5 n'erinnya lya Yesu lijja kuvaawo, n'omusaayi gwa Yesu gujja kuvaawo. Ebintu 5 ekisa kye kijja osooka okuvaawo, Omwoyo Omutukuvu agenda kuvaawo ku nsi addeyo mu ggulu, omusaayi gwa Yesu gujja kuvaawo, era n'obwakabaka bwa Katonda bujja kuvaawo buddeyo mu ggulu. Era n'ekirala n'erinnya lyennyini lye tugoberamu emizimu lijja kuvaawo. Kati awo ensi esigalemu obwakabaka bwa Sitaani bwokka. Ekyo kye kigenda okusobozesa Sitaani okujja ku nsi okufuga, kubanga tasobola kujja ku nsi kufuga mu maanyi ge nga bino ebintu 5 bikyaliwo. Aba talina buyinza. Kakati enswaki bigenda kuvaawo. Kati abooluganda tukozese akaseera kano ng'ekisa kikyaliwo, tulokoke, tutambulire mu butuukirivu n'obutukuvu, tukole ekigambo, tuwulire Omwoyo ky'agamba, tumugondere, tutambulire ku ddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu, kubanga tewali alituuka mu ggulu okuggyako ng'Omwoyo Omutukuvu yamuluŋŋamya era nga yamukulembera. N'ekirala nga nvuddeyo katono ku digital ID eno oba koodi ya 666 nina ekirala kye njala obbagamba wadde si kye kyandeese okusinziira ku bino bye njogera. Omwoyo Omutukuvu yaŋŋamba nti bagambe beesunze okwakkulibwa nga Yesu akomyewo, naye ate nze alina okuwanyisa emibiri gyabwe. Abasinga tebantegeera, n'abamu bakoze bingi ebinneesittaza ne mbavaamu, abalala bamuvoola. Omwoyo Mutukuvu avooleddwa ng'ate tumuvoola ffe kennyini, ng'ate ffe ekkanisa ya Kristo
jjukira Omwoyo Mutukuvu aweebwa abaana ba Katonda bokka abakkiriza Yesu ne balokoka. Kakati obuzibu bwe tulina, Sitaani azze akola enteekateeka ey'okwawukanya Omwoyo wa Katonda naffe abalokose. Era kino akikola nnyo, kubanga tewali ngeri Sitaani gy'ayinza kuwangula Kkanisa ng'Omwoyo Mutukuvu waali. Omwoyo Mutukuvu abanga ali mu ggwe, Sitaani kiba kizibu okukuwangula. Kati ye bw'aba alwanyisa Ekkanisa, aleeta ebintu ebigenda okwesittaza Omwoyo Mutukuvu mu Kkanisa. Ebyo by'amanyi nti bigenda mwesittaza aveewo, amalirize ng'ayawukanye naawe. Kati obuzibu bwe tulina abooluganda bwe nti twesunze rapture, tulindiridde Mukama waffe okujja okutunona, naye ate ng'alina okuwaanyisa embiri gyaffe kw'olwo olunaku, kubanga era kino ekintu kyawandiikibwa. Bakolinsi ekisooka essula 15:5. Pawulo agamba nti kino kyekyama. Ffenna tetugenda kwebaka, ng'ategeeza ffenna tetugenda kufa mu mubiri batuziike tugende mu ggulu, wabula tuliwaanyisibwa nga Kristo azze, era tulyambazibwa omubiri ogutafa, kubanga mu ekyo ekiseera buli muntu agenda okuwaanyisibwa omubiri gwe gufuuke ogw'ekitangaala ateekeddwa okuba ng'alina Omwoyo Mutukuvu mu ye. Omwoyo Mutukuvu abanga tali mu ggwe kw'olwo olunaku, ne bw'obanga obadde oli mulokole otya oba togenda genda, oba ogenda kusigala, kubanga ekyawandiikibwa weekiri. Abaruumi 8:14 kigamba abo bokka abakulembera Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Ate Katonda akolera ku kigambo kye. Kitegeeza bokka Omwoyo Mutukuvu baaluŋŋamya baakulembera kw'olwo olunaku olw'okwakkulibwa oba rapture be bagenda okuwaanyisibwa, kuba ye kennyini yaŋŋamba nze agenda obbawaanyisa, emibiri gyammwe ngikyuse gifuuke egy'ekitangaala ng'osobola okuyita ne mu kisenge. Awo tulyoke twambuke mu bbanga tusisinkane Kristo Katonda waffe era Mukama waffe, tumugoberere atuyingize eggulu. Kati bwe mbagambira essaawa zino enkolaganayo n'Omwoyo Mutukuvu kintu kikulu nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Bw'obanga tuwulira Mwoyo Mutukuvu by'agamba, nga bw'akugamba ekintu omala kwetooloola, omala kwerowooza okumala omwaka mulamba, amazima gali nti ajja kukuviira. Kituufu mugumiikiriza nnyo, naye ate yeesittala mangu kubanga mutukuvu. Gwe n'ekibi ky'olowooza nti kitono ye kimwesittaza. Kati we nkugambira tukuume enkolagana yaffe n'Omwoyo Mutukuvu, tuginyweza naki? Na kumuwulira. N'ekisinga obukulu, kola kigambo kya Katonda kubanga akolera ku kigambo. Kye kintu kye yasooka okunsomesa. Ewataali kigambo tewali kyatondebwa, era naye kennyini talina kyayinza kukola watali kigambo kya Katonda. Kakati we mbagambira enkolagana yaffe ate nkulu nnyo gye tulina n'Omwoyo Mutukuvu. Abadde tagiina gikomyewo oba gitandikewo, omumanye, omutegeere, kubanga ye yekka agenda otuyisa mu nseeno embi okututuusa mu ggulu. Si kusaba kwonnyo, si kusiiba kwonnyo kwe kugenda okuyingiza eggulu, wabula kulemberwa Mwoyo wa Katonda kye kigenda okutuusa mu ggulu. Kanzireyo ku mulamwa, munansonyiwa naako njagadde nkayiseewo. Kakati nga mmaliriza ku bubaka buno obwa 6:6. Nalaba ebintu byali bingi, ekyamazima nalaba bingi, era nja kgenda mbibawa mu episodes, naye kammalirize ku kino. 6:6 yeeyo mbabulidde enkola gy'egenda okukolamu. Eno koodi eno si gye bagenda otteeka ku byenyi nti bagenda kuwandiikako 666, nedda, wabula eno koodi ya digital ID oba ya microchip gye bagenda otteeka mu buli mutwe gwa muntu. Kati buli muntu bagenda muwa koodi yeyiye, nga bw'olaba bwe tufuna ennamba z'amasimu nti toyinza kufuna layini nga teriiko nnamba. N'ekino bwe kigenda obeera. Kati ekigenda okukola nga layini mu bulamu bw'omuntu ye digital ID gye bamutadde mutwe. Kati koodi gye bamuwa gy'agenda otambulirako yeeno eya 6:6. Naye buli muntu bajja muwa ennamba ye era nga tezifaanagana. Waliwo we bajja okuwa 656, omulala bamuwe 423, bwezito bwe zigenda okubeera. Kati we mbagambira bannaaye, tunyweze Katonda ky'atuwadde.
Essaawa zino amawanga agamu kati nga Saudi Arabia batandise okyogerako. Emabegaawo nawulira omulangira wa Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman agamba nti balina okwolesebwa kwabwe Vision 2030 okukyusa ebyenfuna bya Saudi Arabia nga baagala bave ku mafuta gano bulijjo ge badipendingako badde ku mutendera oguddako. Kati nze bwe yakyogera ne ntegeera nti bategeeza New World Order kubanga ne bw'oba ogenze mu lukiiko lw'amawanga amagatte jjo baakyogerako era nga bakoze enteekateeka nga baagala batongoze New World Order agenda eno by 2030 ebeere ng'emaze okutongozebwa ng'eri fully implemented nga buli tteeka erigirimu likolera ddala mu maanyi gaalyo ku nsi. Era njala okugamba Digital ID ejja kujja mu kiseera kyayo kubanga Antichrist alina okujja afuga ensi ng'akozesa Digital ID eno kubanga tewali ngeri sitaani gy'ayinza kufuga nsi nga talina buyinza ku ssente, nga talina buyinza ku byakulya ne ku mirimu abantu gye bakola. Kati ekigenda omuwa obuyinza ku nsi okufuga okumala emyaka 7 egyo egy'okubonaabona ye Digital ID eya 666. Kati ajja sooka akwate buli kintu kyonna akiggyewo kati byonna biconcentrating mu kintu kimu, koodi eya 666 nga bitambulira ku eyo koodi nga ssente zitambulira okwo, mirimu gitambulira okwo, transactions zitambulira okwo, ebyenfuna byonna nga bitambulira okwo, gavumenti zonna nga zitambulira okwo. Kati awo wagenda okufugira ensi. Era nsuubira mutegedde bulungi nti Digital ID gye bagenda okuleeta eriko koodi ye 666 kubanga n'omusajja yennyini gwe bawa contract eno okufulumya ID zino waali gwe bayita Elon Musk era jjo baalaga nga bakozesa successful implant ku musajja mu America nga bamutaddemu chip. Nze gye mpita Digital ID kubanga bwetu bweri egenda kubeera ID naye nga ya digital nga bagimutaddemu era nga akomyewo ng'alamuse n'addamu n'okutambula. Kaakati nga mmaliriza olwaleero abasinga obungi twamanyira ekisa nga tugamba buli ssaawa tusaba ekisa. Kambabulireko ekisa tebakisaba kubanga n'ekisa weekiri ekikumala mulokole okubeera omulamu n'okukola Katonda by'ayagala n'okutuuka mu ggulu. Singa ekisa baali basaba kisabe n'abantu bano abatali balokole bandibadde si balamu, tebandibaddewo, naye tebakisaba ate we bali balamu. Era mu bintu omuntu ku bye yaŋŋamba bagambe tebaddamu kusaba kisa, basabe nze mbayambe bakolere mu kisa ekyo batuukirize papasi ya Katonda babeere batukuvu. Kati gwe tulina okusaba ate tumuleka ne tusaba ekisolwedde nga ate kyo kyatuweebwa ku bwereere ewatali ssente. Ekisa kya bwereere ku buli muntu yenna, tebakisaba tebakisasulira. Kaakati bwe mbagambira tunoonye ekisinga obukulu mu byonna, ki kye tuba kitusaba? Tusabe Omwoyo Mutukuvu atuyambe. Tetulina ssaba kisa kubanga ekisa weekiri newankubadde kinaatera okuvaawo naye tukikozese kati okugasa okuzimba obwakabaka bwa Katonda n'okutuuka mu ggulu kubanga waliwo ekisa ekikumala okubeera omutuukirivu ku nsi n'otuuka mu ggulu. Era nga mmaliriza nja kubalekera ebigambo bino. New World Order essaawa zino eri mu kkubo ono Ssemateeka mulamba ow'emagombe gwe baagala okuleeta ku nsi. Yesu yaŋŋamba nti New World Order etegeeza kino abasinga kye mutamanyi. Etegeeza nti Sitaani ayagala buli ekikolebwa ku nsi nga kikolebwa nga bwe kikolebwa emagombe. Kati ye yawaanyisa ekyawandiikibwa kiri Yesu kye yatuwa mu Matayo 6:9 ng'agamba nti musabenga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe,
obwakabaka bwo bujje n'ebyoyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati ayagala ekisooka aleete obwakabaka bwe. Ate nno ebyo ebigambo nga bwe mbyogedde byonna ayagala abireete mu New World Order. Ayagala ku nsi kuno abeere nga ye Katonda yekka abantu gwe bamanyi. Era n'erinnya lye ayagala liwulikike wonna. Kati ate ayagala n'obwakabaka bwe abuggye magombe abuleete ku nsi. N'ekiddako era ekisinga obukulu mu New World Order eno kyayagala okutuukiriza, ayagala buli ekikolebwa emagombe akiggyeyo akireete ku nsi. Kati kumpi ensi agifuula amagombe. Kati owooluganda bwe mugambira tugolokoke. Yesu yaŋŋamba nnonze gye era nteeseteese abalwanyi abagenda okuyimirira mu kiseera kino nga New World Order eno tennajja. Obeeko by'owakanya mulokole owooluganda mwegerizi munnange, tulwane kati. Ne bw'eba yakujja ejje nga tuginafuyizza, tubeeko bye tuwakanya, kubanga tetuyinza tutuula butuuzi ne tugamba nti ate oba birina okubaawo katutuule butuuzi bijje. Nkubuulira New World Order n'emala ejja, oyinza obutasigala waggulu muganda wange. Kati abasinga obungi bagamba naye Musumba naye byatugamba already bino byawandiikwa. Kituufu waliwo ebirina okubaawo naye tusobola n'okuwakanyaako ebimu nga tetubiwakanyiza mbyawandiikibwa, naye nga Sitaani abireese ayagala abitukakaatikeko ng'ate ne mu byawandiikibwa tebiriimu. Kubanga gwe teberezaamu buli ekikolebwa emagombe nga bwe kikolebwa okujja wano ku nsi, ng'ate abantu ku luno be babikola nga si mizimu, si misambwa, si kintu kyonna wabula nga ggwe nange. Kati teberezaamu embeera eyo. Bwe mbagambira nti tusabe ng'obudde bukyaliwo. Nze Yesu yaŋŋamba ebigambo bino n'anzizaayo emabega mu myaka egy'ekinaana, olutalo olwaleeta gavumenti eriwo mu buyinza, ng'agamba mu ekyo ekiseera Sitaani yali akoze enteekateeka ey'okuggyawo ekkanisa yonna n'okulemesa ekkanisa eno eriwo okubaawo. Era ensonga lwaki yaleeta gavumenti ezo ezaaliwo ne ziryoka zitandika okulwanyisa ekkanisa, era ng'ayagala olwaleero eggwanga lino libeere ly'abasiraamu bonna. Kakati ekyo Mukama n'agamba kino kijja kusoboka. Era Yesu yanneegambira yalonda omuntu omu n'amukwasa abamukkiririzaamu n'abateekamu okukkiriza ne bagenda mu nsiko. Kwe kukyusa eggwanga lino. Era ne wano we lituuse teryandituuseewo singa ebyakolebwa tebyakolebwa mu myaka gy'ekinaana. Kati olwaleero naawe ggwe mulwanyi Katonda gw'alonze, njagala kutegeeza olina obuyinza n'amaanyi agamala n'amafuta gakuweereddwa okuyimirira kati osabire amawanga, osabire ekkanisa, obeeko by'owakanya n'ebigenda okujja bigenda okujja nga tebikuyinaako buyinza na famire yo, nga tebirina na buyinza ku mawanga. Ebimu bijja kujja ng'olwaleero. Kati ebisiyaga weebiri mawanga, naye era tebiri nnyo mu maanyi. Bitutumuse mu mawanga agamu naye ate ewalala tebitutumuse nnyo. Olw'ensonga nti tusaba. Mutunuulire jjo omukulembeze yaliko mu Amerika, terumuwairako ekyokulabirako. Joe Biden baamukwasa agenda eno okugireeta agitongoze mu nsi yonna, era ne bamuwa n'obuyinza okuteeka sanctions ku mawanga gonna aganaagigaana. Yamaliriza ekintu kimuzitoyeeko, era yakkakana nga aggyemu etteeka limu lyokka lya LGBTQR eriwagira ebisiyaga, n'ayagala alikakati ku mawanga gonna, era n'amawanga agamu nga mwotwalidde n'eryaffe ne galigaana. Lwaki? Nti ekkanisa weeri eyimiridde mu kituli okusaba, era yagenze otuuka okumalako ekisanja kye term of office nga tatuukirizza kigendererwa kino ekyali kyamuleeta. Kati we nkugambira nti tetuyinza kutula butuuzi ne tugamba tubireke bijje kubanga kijja kuba kiseera kyabyo. Nedda, teeberezaamu olwaleero nga New World Order nezze nga mulokole Yesu tannakunona, kubanga olwaleero bino Sitaani yagala abireete nga ne Yesu tannatunona.
olowooza bameka aba bagenda osigala nga bayimiridde nga bayimiridde ddala ng'era kikakasibwa nti balokole. Oyinza n'obutamanya nga naawe kennyini obanzi tuyinza okulugenderamu. Kati bwe nkugambira tuyimirire era mbakoola yonna gye muli abeegayirizi tuyimirire tukole omulimu. Ebintu ebimu bijja kgenda okujja ng'olwedde Katonda atwambazza amaanyi agabiyitamu, n'ebimu tulina obuyinza obbinafuya ne bitajja, n'ebinaasobola okuwagaanya mu ekyo ekiseera nga bizze olw'okusaba kati kwe tugendamu n'okuba nti tuyimiridde bijja kgenda okujja nga byekuba ku nkonge nga bituyitako buyisi, ng'omuntu eyeekuba ku lwazi n'akongoka n'agwa eri. Kakati nno sigenda kusukkawo, Mukama banjagalire.